nti omukyalo ono saamulimba, namubuulira amazima nti ndi musajja wa bakazi 3, abaana 3. Mu kiseera ekyo buli mwana ng'ayina maama we, naye ng'ate abakyala abo baagenda ne bapala n'ensi ne bafumbirwa buli omu omusajja gw'ayagala nga bamaze okunzaalamu abaana. Abooluganda, neebaza Mukama nti oluvannyuma lw'okusisinkana omukyalo ono nalaba obulokozi, nendaba ekisa, nendaba okwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Twasabanga ne twegayira Mukama ne tusiiba n'omukyalo ono. Mukama yanjagala nensumulukuka mu kikolimo eky'obwenzi. Era bannange, ennaku z'omwezi zaabadde 3, nze olwava ku 31st natandika kukuuta mavivi ku ttaka Mukama akole omukolo gwange. Mukama yatukolera omukolo gw'embaga egwali gusembayo, era ndi musajja mufumbo wa mpeta. Era kati ndi musajja wa mukyalo omu ate omugatte. Nebaza Mukama ku lwekyo. Era nkakasa nti Mukama eyatuleeta mu kifo kino okumunoonya, ffe tubadde tukolera mu nsi ya Albania naye nga tusabira ku YouTube, tugobeera buli kimu, naye nebaza Mukama nti eyatuleeta mu kifo kino okumunoonya agenda kukola n'ebibadde bikyagaanye. Mukama yeebazibwe era aweebwe ekitiibwa. Kuno kwe kwebaza kwaffe kwe tuleetedde Mukama olw'otutuusa kukula eri obufumo obutukuvu n'okutujja mu bikolimo ebyo eby'obwavu. Amiina, aweebwe ekitiibwa. Kale wulira ebigambo ebyo, ojjirira ekintu kimu nga Mukama akuyiwako ne by'otosabye. Yajjirira kuwona bwavu, amukubyeko eddenzi, amukuyako omulimu. Sinza Katonda, omuddiza ekitiibwa Mukama Katonda. Abaluganda Yesu yeebazibwe. Neebaza Mukama. Mbadde ne boy emyaka 2. Mbadde ne boy emyaka 2. Atupulaninga byakwewasa. Nembeera naye emyaka 2 naye nga tetweyonoonesanga, ye akyogerako naye nga nze kubanga nze obulokole nali nabutegeera. Naye nanoonya ettaka, nazimba ennyumba, byonna byonna nga nze nga ngendayo. Kale nga bwobimanyi n'olambula gitambula emirimu. Naye neebaza Mukama nti ennyumba yawedde, buli kimu kyonna kyonna ne bakikola. Esande ewedde nali njawo mu dduuka nali njawo ku dduuka ku mulimu w'enkolera nga ndaba emmotoka y'ebintu eyitawo ekkirira. Atugamba emmotoka y'ebintu eragawa. Nagenda owulira nti nga bagamba gundi ayingidde ennyumba nga taŋŋambye nako. Ngenda okulaba nga n'emmotoka entono naye ekkirira. Kumbe baleese mugole. Abooluganda nawulira nga nsiridde. Nasooka nenyumira nenjugumira nentuulako wansi neŋŋamba Mukama, amasannyalaze ne gagenda. Nadduka emisinde nga bw'obimanyi. Nenziruka emisinde mpaka ku nju.
saagala bandabe kwa nalowooza nti nayinza okubeera wabweru nga weebali awo. Nalindira muvubuka ng'ajja ne mugamba ndingirizaayo. Bannaye n'alingizaayo ng'abakyala bali mu kwoza bintu, nawulira nga nsiire. Najugumira nenkankana nembula okuzirika, naye nawulira muli munda Omwoyo Mutukuvu nga ngamba guma Mukama ajja kuwa ekikola ki ekisinga. Nebaza Mukama nti yangumya kati si kyabiri nako ne bwe mulengera eri bwensi mulaba bulabi. Amina. Netendo nkiziza Mukama. Amina. Mukama agenda kuwanguza. Atonyeze pesa dijeko engalo kati kwate eno switch. Nagende Dubai omulundi ogwasooka. Mu butuufu ebyange byafiirawo nga nakatuuka. Omulimu gwambula nga buli bajja okutuuka okuntwala nga baŋŋamba munene buli omu ng'agamba sijja kumutwala. Abakazi bajjanga okuntuukako okuntwala mu maka gaabwe ng'olunkyusa bwe ne bagamba oyo akabina kanene nedda talina gy'alaga. Eyo ne bifiira nenfuna omulimu nga gakukali wali. Nembeera mu dduka okumala emyaka emeka 3. Naye navaayo stiiru nga siina kyenkola ki nga siina kyenina. Nenkomawo Uganda nenziramu nembigobako essente ne bazibba kampuni n'essente n'ezitubbako. Nentuula emyaka 2 nga sizzeemu kulinnya nnyonyi. Ne mugamba Mukama kati ku luno gwe oba osalawo oba ŋŋenda oba ntuula mu Uganda nkolera okusalawo okwo. Nentuula nensaba nenzikiriza Katonda. Bannange Mukama yali mwesigwa. Ennyonyi naddamu nenjirinya ne ŋŋenda Kata. Butuufu ntuuse Kata ngenze mwaka guno nagenda omwaka guno naye ekisiibo kino olwakirangirira ne ŋŋamba Mukama oba ntya zino ennaku 3 ngenda zikolaki ngenda kuzisiiba. Nalabira awo waayitawo wiiki ng'eyo twali wakatandika nga 31. Bosi wange nampita naŋŋamba naye Emirembe omanye ekiriwo konze nedda sikimanyi. Naŋŋamba okuva lwe wajja mu nju wano emirembe gyatuggwako. Neŋŋamba nensirika nemugamba nange simanyi. Nembeera waawo nga newozaako neŋŋamba Mukama ate kikina kajja myezi 3 kiki ekigenda mu maaso. Nenyingira mu kusaba n'okusiba nensaba. Nendoota ekirooto nga luwa abaami 2 bankutte nga banzigyeko paasipooti yange nendaba nga bantereddemu exit. Neŋŋamba era bwe nasisimuka nekubira mukwano gwange nemugamba mwana gwe ndoose ekirooto nga ndaba bakutte paasipooti yange bantereddemu exit. Nemugamba nkubulye mwana gwe Praise tusabe nze bino binsobedde maze emyaka 2 e Uganda siyina mulimu neeyiya bweyiya ate nakatuuka mekirooto kyendoose kyekyo. Naŋŋamba tediyimirira mu kusaba. Nemugamba n'okusaba kw'okufoji mukwatandise okusiiba nemugamba ŋŋenda kusiiba. Bannange mba ndi awo waayitawo ennaku zaalinga 4. Bosi wange ng'ajja ŋŋamba omwami wange omulimu gwaweddewo, abaana bamaze okusoma, abamu bawummudde, abakulu bamaze okusoma, abato bawummudde. Kemirembe ffe tugenda mu vacation ogira oddako ewaka. Ne mugamba madamu tekisoboka naakajja. Naŋŋamba kyekyo ekiriwo oba olina pulaani endala gy'osobola okweyiyiza weeyiye. Ne mugamba munfune we muntunda nsigale nga nkola. Bosi kali wabawo kampuni ya mukwano gwange ne munyumizaamu ne mugamba bosi ngambye nkole ekikola ki kyenjagala. Nentuka n'omugamba ne mugamba bwensala nenzire Dubai naŋŋamba weegulira visa ne mugamba it's okay. Nenda kukwata sente neegulire ŋŋendowa nsale ŋŋende Dubai. Ekyavaamu naŋŋamba ebya Dubai tebigenda kusoboka yiyiza muno. Nkubira mukwano gwange mugamba munnange ekiriwo bosi wange ngambye bagenda mu vacation nange banziza Uganda. Naŋŋamba Teddy tekisoboka wano bosi wange agula abaana ku babosi abagenda mu vacation agenda kugula. Nengenda ne mugamba madamu mfunye omwami agenda kungula wa company naye nsaba angule asabye miliyoni meka ko bosi omwami yagamba awa abantu babosi bange miliyoni 3 antwale. Bannange omukyala yatabuka. Omukazi yangambye nekolera ekisoboka. Omukazi yatabuka naŋŋamba otandise otya yobajjeewa. Namugamba nina mikwano gyange muno madamu banzikiriza. Omwami nemuwa namba z'omwami omwami n'ayogera naye. Omukyala yatabuka n'agamba tonnamala wano mwaka. Amateeka gakkiriza omuntu amaze wano omwaka gumu
okukyusa okugenda mu ofiisi endala. Ne mugamba kati nkole ntya? Ne mwegayirira n'aŋŋamba ko emirembe genda e Uganda. Tugenda kukola ki? Bwe tunaba tuvudde mu vacation ng'emirimu gyaffe gizeewo buli kimu kiteeredde, tugenda kukiba naye odda Uganda. Bannange nakaaba ge mazima. Ne mugamba nkwegayiridde madamu leka kampani entwale, n'aŋŋamba tekisoboka era mba ndi awo wayitawo ennaku nga 3 omwami n'aŋŋamba ko emirembe sisobola kugula. Ekyamazima baboso bajja kunsiba. Kigaanye kiveeko dde Uganda. Mba ndi awo ne bagamba okay kale bannange ennaku 2 ne bangulira tiketi. Ne baŋŋamba Uganda nawunga kuba ne waka natya okujjayo. Ninga kati ewaka mbagambe ntya? Era navuga bubuzi. Owa boda namugamba ntwala ku Foji mwomanyiyo. N'aŋŋamba simanyi kano baba mukwano gwange yaŋŋamba mmanye Kabumbi naye waliwo omwana brother wange abadde abeereyo kati ali mu kuzimba taliiyo. Genda ogira obeera mu nnyumba ye kati byebigere bino. Gye natula ne waka abamu tebamanyi nti ndi kuno. Olaba tugenda kulwanyisa ekintu. Kumba abakazi namwe muzaala mu basajja. Ekyo nga mbadde sikimanyi. Ogwo omuze gwatandika ddi? Omuze ogw'okuzaala mu baana ab'obulenzi bamaama gwatandika ddi? Obujulizi obwo mubwewuliriddeko ow'okubiri ye. Naye baana mwe mulina obujulizi. Kati obwo obw'okubiri bunemye okutegeera bujulizi. Enewe Katonda yamuwa omutima ogwayita mu heartbreak. Heartbreak kintu kibi nnyo. Heartbreak esobola n'okuleetera okugenda mu depression. Heartbreak kintu kibi nnyo, so Katonda yamuwa omutima n'akirwanyisa. Ndowooza bwe bujulizi bwazze otuwa nti yakiyitamu yawangula. Nabo bujulizi kuba kyemanyi sirinzekka kati tuli bangi abeebuuza ono azze tunyumiza story oba kituufu azze tuwa bujulizi. Bujulizi nabwo bujulizi kuba Katonda yakimuyisaamu. Lwaki temundeka ne mbasiibula nenkola content omulala? Kale Katonda bankomire ba dearest bange.